Abu Bakr al-Baqillani rahmatullahi alayhi rahmatan wasa omu ku as-salaf salihin bamuzala mu Iraq Baghdad mwaka 388 nafa 408 hijriya jimyaka 10 mabega bamutanga Abu Bakr al-Baqillani yali mukugu mu ilimu ya hadithi atenga muyiri bwetugaa nti muyiri oba okitegeera yali yeetaba mu dialogo n'abatali basiraamu yali yeetaba nnyo mu dialogo n'abatali baki batali basiraamu okuba naavara n'okuwakanya n'okulaba kiki ekituufu wajadilu nga Allah atugamba nti wajadiluhum billati hiya ahsan ayogerwako ebintu bingi nnyo naye mu butonotono bwegenda okunokolerayo okusinzira mu nsi yaffe mwe tuwangaalira etabika enzikiriza ezitaliimu babbiri buyinza okuba nga bwa mugaso eri obulamu bwaffe ne bannaffe abasoma enzikiriza endala. Lumu yali amanyikiddwa nti Abubakar al-Baqillani wabeera ku njiri abasobola ogisirisa mu dakiika ntono nnyo n'agigalawo era yali atiibwa. Lumu bali ku mukolo gumu basomaŋŋana naye nga babasuubiza nti Abubakar ajja kujja n'akerewa. Kwaliko bakisisin be bamanyi b'eddiini ziri abamanyi baabwe ruhban abo gonna manya bamanyi ulama un-nasara wal yahud abamanyi b'abanasara n'abayudaaya bayita bakisisin ruhban rahibu abo gonna manya gabo abamanyi baabwe. Abasinga tebaita bamulabangako nga bawulira nti waliyo omusajja gwe bayita Abubakar al-Baqillani wamanyi nnyo mu njiri baba bali awo n'atuuka naga nti salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abasiraamu ne baddamu nti wa alaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. N'abuuza omu ku bakulu abamanyi b'eddiini ziri n'amugamba nti eka olese batya omukyala n'abaana olese bali batya. Kati oli omumanyi n'amugamba nti bange nti oli wamanyi nnyo mu njiri naye buli okimanyi nti ffe situwasa ffe tuzaala ffe tuliwo okuba batukuvu tuweereze Katonda ebyokuwasa n'okuzaala bikyafu kyafu tetuyinza bigendamu. Faaza tawasa tazaala. Sheikh Abubakar al-Baqillani n'amugamba nti kakati gweolaba gwe kennyini towasa tozaala ate Allah azaala wasa azaale. Naggalawo omukolo naga nti tujja kusoma ne bano ye kennyini aganye nti ebyokuwasa bikyafu n'okuzaala biki ye tabigenda mu mutukuvu aweereza Katonda kate gweoweereza yagende mu bikyafu. Naggalawo olukuŋŋaano lw'enjiri olwo mu dakiika nga 3 nnyazi yali yakatuuka naga nti bali bwetaavu kusomaŋŋana ne bano kubanga bali mabega nnyo kye baliko tebakitegeera. Olwali lukuŋŋaano lulala waliwo ate olukuŋŋaano olulala lwe yalimu owekitiibwa Abubakar al-Baqillani rahmatullahi alayhi rahmatan wasa. Bali bavudde mabega nga bajja basomaŋŋana kati omusajja n'amubuuza naye gwe nabbi oyo ani? Yali abali bubi nnyo nga batadde ku kisenge n'amugamba nabbi wange nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tonte yali alwana entalo tiyali azirwana yabeeranga mu maaso oba nga yeekweka mabega nakubulawo nti yabeeranga ku front line wali entalo yaziwangulanga yali awanguddwako yawangulwako waliwo ze yawangula waliwo ze bamuwangula. Kati namugamba nti nabiyin yuhzamu nabbi omulamba awangulwa tekisoboka. Omumanyi w'abali amugamba nti nabbi wammwe ayinza otya okuba nti yali awanguddwako mu lutalo nabbi yenna alina kuwangula buwanguzi entalo. Namugamba nti ate olaba Katonda bamukwata ne bamukomerera ku musaalaba n'alaajana butya ate nabbi obunabbi bwe kibanga Katonda bamukwata n'alaajana ne bakuba ne basamba n'alaajana teri ayamba ne bakubamu emisumaali mu ngalo ne bateeka ku musaala teri ayamba butya nabbi. Naggalawo olukuŋŋaano naye tusukka wano
nabbi wange yawangulanga entalo ezimu bazimuwangulanga yali nabbi naye ate Katonda wammwe ye tiyakuma na kuwangulwa wala nakwatibwa n'okukwatibwa abalabe be ate Katonda kika kyo gwe musinza. Omukulu nanyiga naga mutujjeewo wano tuvire omusajja ono ezo zonna bino bye twogera bwe yabala ngo biteekawo abaatulangako obutozi shahada nga bazudde amazima n'okulaba nti bulijjo tutambulira mu nzikiza nga basufu bungi abaatulangako obutozi shahada bamutanga Abubakar al-Baqillani musajja mu Baghdad ayagala okumanya ebisingako awo genda mu kitabo kye bayita Tarikhu Baghdadi ekyogera ku byafaayo bya Baghdad kyawandiikibwa owekitiibwa al-Khatibu al-Baghdadi Khatibu mu Baghdadi yakiwandiika naye kyewuunyisa mu kitabo kino yawandiika byafaayo bya kibuga eki Baghdad ekibuga ekikulu ekya Iraq bakita Tarikhu Baghdad yawandiikamu ki mu kitabo kino buli mumanyi yenno wa ummeno yaliko mu kibuga ekyo kubanga ajjukira nti Baghdad yatuweereza abamanyi bangi bal bw'otunulira eggwanga erya Iraq lyonna mu bunene bwalyo yerisinga okuvaamu abamanyi ba ummeno okuva ensi we yali ebaddewo ebitabo bye tusinga okusoma byawandiikibwa abasajja bava mu Iraq Kufa Baghdad Basra n'ebibuga ebirala ebyenjawulo munda eyo bye baalinga abavaamu rahmatullahi alaihim rahmatan wasa. Njagala ntandike n'ebigambo ebyo olw'ensi ye tulimu nti etabika amadiini. Bwe wetegereza ebigambo Abubakar al-Baqillani ansa yasijjanga mu bigambo byono tulifena ebigambo ono byalinga akola ki ayogera ye bwe yamweyajjanga akanyiibwa n'akamutega oli ne yeetega n'agwa ku ttaka. Akasembayo era omu ku barahibu baabwe Faaza yamubuuza naye ddiini yammwe sinnenkanya esosola nnyo. Namugamba nti lwaki mwe mukkirizibwa okuwasa ene waffe mu Bayudaaya mu Banaswara ahlul kitaabi bonna muwasaamu ate ffe temukkiriza tuwase wammwe kulanga kusosola kwa maanyi. Nagamba nti si kusosola tye ffe tukkiriza nti nabbi Isa nabbi wa Allah ensonga lwaki ffe tubawasaamu mu mwagaano okukkiriza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyora tetubakkiriza kuwasa eno munabbi gwe mwogerako wadde mumukyankanya ffe tumukkiririzaamu wadde mumukyankanya ne mwogera ebitali bituufu naye ffe tumukkiririzaamu nti gyali. naye mwe bagamba ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti oyo taliiyo katemba yali ku bibye yali just omuyayi wa mu kibuga n'atetenkanya ekintu kino ekikwatayo. Kemulikkiriza nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaka wa Allah nga naffe tubafumbiza ate bw'okikkiriza oba shahada twifena kubanga eddiini yaffe etukkiriza okuwasaayo singa owabaawo obwetaavu awaliwo okwetegereza. Olajja kuva nagenda agambye nti baatugambye tukkiriza okukola ki si kitugambye tukkirizibwa okubawasaamu singa wabaawo ki obwetaavu bujja n'obeerawo okusinzira ku generation. Waliwo emirembe giyinza okujja nga abaana bawala tebalabika ng'ate abalenzi bangi tituna bwe tujja abaana babuwala bakuwasanga eri waliyo nga omanye emirembe Allah ngeri yakulamu ensi eno egyetambula generation zijja zaawukana. Waliwo omulembe ogujja nga gulina obuzibu mu kino waliwo omulembe ogujja nga gulina obuzibu mu kiri bijja byawukana. Kati obusiraamu batukkiriza okuwasaayo naye bo tetuyinza kukwata Amina waffe tumukwase Peter kiri haramu kubanga ye takkirizangako nti owekitiibwa Peter takkirizangako nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gyali era nabbi wa Allah. Ate ffe tukkiriza abaabwe wadde nga bo baba bakyankalanye. Ebigambo ebyo bikulu nnyo byetaagana kuba nti tubitunulira n'eriiso jjogi okusinziira mu nsi mwe tuwangaala. Ate omwo tuyigamu nti okukola okusomesa enjiri eya Bayibuli kikkirizibwa mu Busiraamu. Waliwo enjigiriza wano mu Salaf nti ebyo bifu n'abasiraamukidde ku njiri nabo si basiraamu nedda. Tuna abamanyi abakukunavu mu umma nga baali bayiri. Kati Abubakar al-Baqillani munna hadith ali mu department ya hadith mukugu nnyo mu elimu ya hadith. Naam niye ati yalabikangako ku minavarat ku nkuŋŋaana ez'enjiri ate nga muzibu nnyo era nga tawoneka ate takulwisa ate nakumeka n'abalala gye bali ekikulu kusoma bitabo
ekikulu ennyo kusoma kiki bitabo kubanga mu kusoma ebitabo ozuula bingi bye bali tomanyi n'obwongo ne bugaziwa waliyo n'abalala betamanyi nga bali bayiri ate nga bamanyi mu ilmu batwandika ebitabo mu hadithi mu fiqhi naye nga ne minadarat mu dialogue ezo bwezityo ez'abasiraamu n'abatali ng'ate baali ba mugaso biidhinihi tabaraka wa taala wa ala rasihim arrasul sallallahu alaihi wasallam nga nabbi asookera ddala sallallahu alaihi wasallam ate Abubakar yabajjawa Abubakar yasanga basiraamu yakolako daawa nga bakyali mu ddiini ziri ezaabwe ze baalimu ze baakuliramu Abubakar, Umar, Uthman, Ali radiyallahu anhum jamia wa rubana balala. Mpozi obuzibu bwe buli ku byenjiri wano waffe Uganda bwe nalindabye abavubuka baffe abali mu byenjiri abbinkira nnyo mu Bayibuli ate nga Qur'ani ya biraka n'omusanga nga ku bakolinso n'ebikola by'abatume mugezi nnyo naye nga tayinza kusomayo aya neegi neyatuka mu kamwa bw'agisoma olowooza mwana muto yakatandika okwogera ng'omwana omuto watula salaamu muto yakatandika okwogera tasula gitereeza kati awo wali obuzibu obudde babuwa nnyo kiki bikola by'abatume ne bakolinso kati okakkana eno ate Qur'an neefa so nga ate Abubakar al-Baqillani rahimahumullah n'abamufaanana basinganga kuwa budde Qur'an al-Karim n'okusinga ate ebirala byonna kubanga Qur'an al-Karim huda linnas Qur'an al-Karim kyakulungamya eri omwanadamu oba ategedde oba tategedde okuyisoma obusomi ofunamu hidaya.